mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwo tutunuulire ekiryo kino oba tutunuulire ensujju. Ensujju eno bw'obeera ogisimbye, bw'obeera ng'oli mu nsonga, ensujju togiyitamu. Si kirungi kugiyitamu oba kugibuuka oba kale kugirinnyamu. Ensujju eyo bw'omanya nti gwe omukyala oli mu nsonga, ezo ennaku z'omala ng'oli mu nsonga, toyita mu nsujju oba togibuukabuuka. Ebiseera ebisinga obeera ojja gisobya, ojja giremesa okussaako. Beera mwegendereza, njagadde mbeere nga nkibabuulira. Abasimba ensujju n'ogisimba, ekyo njagadde obeere ng'okimanya. Ensujju si kirungi kugiyitamu ng'oli mu nsonga. Bw'obeera oli mu nsonga tosimba nsujju, lindako ennaku zo ziggweeko n'oluvannyuma ogenda osimbe ensujju zo. Omukyala ali mu nsonga tasimba nsujju, talima mu nsujju. Ebyo mbeere nga mubitegeera. Tozinogaako nva. Buno bulaba buno obukoola buno busembayo buno zino nva. Tonogaako nva ng'omukyala ali mu nsonga. N'olwekyo beera mwegendereza. Ensujju zo ng'oyagala zisseeko ziwangaale, kikulu nnyo ng'omukyala ali mu nsonga. Beera mwegendereza, tobuuka, toyita mu kiryo, toyita mu nsujju ng'ogenda osaatuuka. Toteekeddwa zibuuka ng'oli mu nsonga. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.